Ensawo z'ebigimusa z'olaba ze zimu ku ezo ezasindikibwa musigansimbi okuva mu ggwanga lya Turkey oluvannyuma lw'okukakasibwa abantu abamu nti bali bagenda kuzimutundira. Zino baafuna wakati wa May ne Septemba w'omwaka oguwedde. Okusinziira Akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga ka State House Anti-Corruption Unit, musigansimbi ono yasindika konteyina 28 nga buli emu erimu ensawo 54. Kyokka oluvannyuma lw'akaseera nga musigansimbi talaba ku munwe gwennusu kwe kwesitula n'ajja kuno, era ne yeekubira enduulu eri akakiiko kano okuloopa. Kigambibwa nti ono yasobodde okugula ebimu ku bigimusa bino ku katale. Ab'akakiiko kano batuseeko ne mu Container Village okwongera okubuuliriza ku mayitire g'ebigimusa bino. N'olwekyo twagadde tukwatagane nabo baleme kukwata abantu kubasiba nga bwe baakoze, tulabe nga twekolamu omulimu tuzuule wa ebigimusa bino we bibadde, kuba naffe bitunda tubadde tetumanyi nti birina omulimu omulala gwe bikola, ffe tubimanyidde mu kulima bulimi. N'atutuukirira era ng'ensonga lwaki tuzze wano kwe kugamba bano abasuubuzi b'eno we tusuubira kubanga investigations zitulaga nti ebigimusa ebyo biri muno. So tuzze kwogera leero tuzze kwogera n'abasuubuzi okubasaba batuwe information era batuwe leads bwe basuubira okubanga product kubanga already muno twafunyemu product era abantu abamu bakwatibwa. Wabula wabaddewo okwebuuza okuva eri abasuubuzi b'ebigimusa oba banadizibwa ssente zaabwe ze baakozesa okugula ebigimusa bino. Ababikwata bagenda baddiza ssente zaabwe ze baabigula, naye nga bakkiriza oli bw'aba ayina by'ayina bagenda bireeta wali ku ofiisi yange nga mwabamawulire muvuddewo n'abasirikale. Natasha Mariam, omwogezi w'akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit, agamba nti webutuukidde leero nga lw'abantu 8 abakwatiddwa ku mupango guno. Tulina leads nti biri Masaka, ebirala biri wano, biri Ndeeba, ebirala byatuusedde Masaka, naye nga soose eri wano. Kyo wano ewaffe waliwo busampo bwe baasanzewo busawo nga 3, naye nga mu byaffe bino eby'obusuubuzi oli bw'aleeta ekintu ekitalina linnya litunda akiwa amaduuka ne mubeera nakyo nga mutambuza omulimu bwe gutambula ne mukimuggyako. Kigambibwa nti ebigimusa bino bibalirirwamu obuwumbi obusukka mu 2. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.